abanafu kyokka ng'ate amaanyi ffe tugalina. Kakati bo bamanyi sizoni abali mu nsi eri babasomesa, setaani abasomesa kubanga yaliko mu ggulu, kati amanyi sisitimu bwekola ey'eggulu. Kati waliwo emiryango ne wabeerawo geeti. Kati bo kubanga bamanyi nti banafu bafuba okulaba nga bapozesinga geeti, nga bakwata geeti. Ffe tusaba Mukama gulawo omulyango gw'emikisa, enzigiza tusaba nzigi, naye bo bawamba geeti. Oli ne bwaggula oluggi nga geeti nsibe onayina okutuuka mu luggi oba okufuluma. Kakati kye bakola bwe balina seasons bo nga bo. Kati ekyokulabirako mwe mulindanga 31 Desemba muyingire mu mwaka 31 Desemba mujuulira. Kati ina katono mukazi kwe tebalina manya lwaki nalangirira season mujulira nga njogera oba nayitewedde tutandika season empya. Kati folusi mukusaba kwaffe tulinda 31st kyagenda okubanyonyola naye agenda kukinyonyola lwaki ate 31st tusaba ate era ne genda maaso abamu balinda 31st womunye mulinda 31 waliwo n'abatasaba naye nga kwa 31 alina okuvaayo anoonye Mukama mbu ayingire mu mwaka n'omukisa. Naye nga bo abalogo ate bo batandika mu Septemba okubanga bayingira 15 bonga basula kati nga 15 16 awo baba bawamba geeti ey'emikisa. Kyokka abantu abasinga tebatategeera era abaloga abo abali ku maanyi ag'ekizikiza bakozesa nnyo enjuba n'omwezi n'emmunyenye era linako katono kankyogere ddala munteeka kuteekere. Mulaba amadiini agamu n'enzikiriza ezimu zeesibye ku bubonero bw'omwezi, obubonero bw'emmunyenye, obubonero bw'enjuba. Bafulaga mulimu n'enjuba ekoze bweti. You may not necessarily know why these signs are coming up. Banga tuli basiru ina maaso. Kakati bamanyi nti bo baana ba kizikiza era ebyabwe babikola mu kizikiza. Ffe tuli baana ba musana naye enjiri tutyo gibuulira mu lwatu. Abamu kumwe mutyo okwogera ku Yesu. Kyosaba n'okusaba. Temwagala bantu bamanyi naye bo bali abalogo mu budde bwabwe